osobola otya okuzigula enkwawa zo ne zibeera nga njeru nga zimakinga n'omubiri gwo? Ogenda kukikola otya? Ye abaffe ki ekiviirako enkwawa okuguba n'obeera ng'eno oli wa kala ndala wabula nga mu nkwawa ne wakati mu bisambi mu mbugubugu mwonna mwaguba? Ki ekiviirako ebintu ng'ebyo wammanga? Abakyala bangi nnyo abalina enkwawa ezitatunuulikikako ng'enkwawa zaaguba, ng'enkwawa zaddugala, wabula nga tekyakoma ku nkwawa n'embala kasozi nnyini nga zaagubira ddala. Ekintu ekikyamu ennyo eri abakyala, muyige engeri gy'olina okwerongosaamu. Ye vidiyo ey'olwaleero yakuzigula enkwawa zibeere nga zimakinga n'omubiri gwo. Amannya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga kweno YouTube channel, muganda wange jangu obeere nga osubscribinga. Oba oli muwala oba oli mulenzi, waliwo ekigambo subscribe ky'oba okwatamu. Akada akali waggulu kakwate ko bajja kuba bakuwa notification buli tuteeka vidiyo empya. Vidiyo ze tuteekayo za kusomesa ate nga tezeesisittaza. Jangu obeere nga otwegattako. Olunaku olwaleero nzize n'omusomo gw'abantu abaaguba mu nkwawa. Enkwawa zo gwe nga zaaguba tezifaanananga zino. Abalala nga mwaguba mu bulago n'emabega w'obulago olw'okweyonja okubi. Abalala nga mwe mwaguba muneeno mu mbugubugu eno nga gwe muno weemuti mwonna wa mwaguba. Byonna tugenda kuba tubyogerako mu vidiyo eno. Ky'otalina kusubwa okuba nga osubscribinga. Gy'okoma okusubscribinga muganda wange, gy'okoma okufuna buli musomo gwe tuteekayo. Tugenda ba tuteekayo beauty tips ez'enjawulo, emisomo egy'enjawulo egikwatagana ku bulamu n'otya olina okubeezaawo obulamu bwo ng'oli bulungi. Ky'olina okukola subscribe, ate era oyite ne banno abalala babeere nga batweyungako muganda wange. Gye mukoma okujja nga muli mu bungi, munnange naffe mutuwa amaanyi okukola research okubateerayo ebyo bye tulina okuba nga tubateerayo. Olunaku olwaleero nga bwe mbagambye nti tugenda kuba tuyonja enkwawa zaffe zibeere nga zitukula, enkwawa zaffe zibeere nga nnungi. Ky'osooka okukola, nze nno eno ye beauty tip yange mwe nteeka ebintu byange byonna bye nnina okukozesa. Nina eziwerako ddala, naye eno ngiteekamu bizigo n'ebintu ebirala bye nnina okukola. Kaakati buli muwala osaanye n'obeera nayo oba oli mulenzi. Nina shavers zange olunaku olwaleero ziizino wano wammanga. Katutandike n'okweshavinga. Funa sheva zo empya gy'omaze okukozesa togiddamu. Beera nga weemwa bw'oba nga ozise. Omukyala yenna oteeka okwemwa buli luvannyuma lwa wiiki 2. Weemwe mu nkwawa, omwe n'ebitundu byo ebyekyama. Nze already mbadde ntukula. Kyensooka okufaako kwe kulaba nti nno nze ntukula. Ndowooza era olaba sheva tekuli kivaako. Ndowooza olaba enkwawa zange bwe zifaanagana, zimaze okushevingibwa bulungi nnyo. Jjukira okushevinga kye kintu ekimu ekikuma enkwawa zo nga ziri healthy, zinyirira, ate teekamu n'okuba nga ziproducinga amazzi amakyafu okuba nga gakuyitamu. Bw'okoma okuba nga tozishevinga ozireetera okukwata. Kati buli w'oba oshevinga ebyo ebiddugavu, enviiri bwe zibadde zigenda kuba nga waddugala. Enviiri bwe zibadde zigenda kulekawo ekizigiro. Kyova olaba nze mbagamba buli luvannyuma lwa wiiki 2 omukyala olina okwemwa obeere n'enkwawa ezifaanana bwe ziti. Kaakati ekyo nga tukimaze, muganda wange twetaaga amazzi, twetaaga ne omo ono nga bwe mumulaba baganda bange. Ebyo byonna tubyetaaga. Mbadde neerabidde okubaleetera wipes. Twetaaga wipes zineeno. Bino byebimu ku bintu byange nze byenkozesa. Ndi mu roomu yange byebintu ebimu ku byenkozesa. Kaakati ebyo byonna tumaze okubifuna. Tufunye amazzi, tufunye omo, tufunye wipes, tufunye akatimba bw'oba okayina. Bw'oba tosobola kufuna katimba muganda wange, mbeera nga ofuna akagoye akalungi. Ky'olina okukola, okwate omo, ekigero kyonna ky'oyagala ng'ono. Olwo wamaze okushevinga, kwata wipes zo oba akagoyeko, sooka weerongose bulungi. Omaze okwerongosa, omanye obukyafu bwo we buli. Ndowooza olaba akagoye akange
kasigadde kakyali keeru. Omanye obukyafu bwo we bukola ki? We buli muganda wange. Bw'oba omaze kwata akatimbako kano okanyike mu mazzi, onyike mu mazzi bwoti okamule. Okwate omo waffe yono onyikemu kano akagoye, jjukira kaliko amazzi. Okwate deni kuuta enkwawa. Oba ompulidde? Kuuta enkwawa zino eno. Wonna ewali ebizigiro kuutawo, tokuusa maanyi nnyo, wabula nga kuuta. Omaze okukuuta enkwawa zo, bino by'okuuseemu bimasaajinge munda mu mubiri gwo. Booti biyingire munda. Okimaze ekyo obirekemu eddakiika 3. Bw'omala obirekamu eddakiika 3, genda ofune obuzibu obubuguma obulungi ennyo n'akataweroko, otandike okuba nga olongoosa enkwawa. Zirongoose sabbuuni yenna aggwemu. Omale okwate enniimu yo bw'oba ogiyina, ogisalemu wakati, obeere nga nayo osiigayo. Ekyo nno kikole omwezi mulamba. Ogenda kulaba nga enkwawa yo eno efaanagana n'omubiri gwo bulungi nnyo baganda bange. Vidiyo ekomye wano. Amannya yenze Shira Adita. Atanaba kuba nga osubscribinga muganda wange, jangu obeere nga osubscribinga otwegatteko. Munnange tuteekayo waako omulungi ddala. Waako ono agenda kuba nga akugasanga gwe omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi. Ky'olina okukola jangu obeere nga osubscribinga ku kapeesa ako, kwatako subscribe omale okwate ku kade akabeera awo waggulu. Bajja kuba bakuwa notification buli we tuteekayo vidiyo empya. Mbaagala nnyo.